Mu mawulire ge tuyinawo wetwogerera nga General Muhoozi Kainerugaba ne gavumenti ya NRM balabika bapondoose era balabika bagonze omusajja waabwe amanyiddwa nga Michael Katungi Mpeirwe balabika bagenda kumumwayo mu mikono gy'abasajja Abamerika. Wabula kiki kye kitegeeza kino? Omusajja ono yandibanga mukadde kano agenda kusibibwa obulamu bwe bwonna mu ggwanga lya Amerika nga gye bamusibira, ayinza okuba tagenda kuddamu kulaba ku njuba. Kino kiba kitegeeza abeera wa kufiira mabega wa mitayimbwa, abeera wa kufiira mu kkomera lwa kukukusa njaga n'okukukusa ebyokulwanyisa mu ngeri emenya amateeka, ng'akukuta n'akabinja ke nakugambyeko akaba Cartel akava mu ggwanga erya Mexico, era ng'akabinja kano kamanyiddwa okubeera nti ke kamu ku obwo obubinja obusinze okutulugunya eggwanga lya Amerika, era abadde ku wanted okumala ebbanga lyonna. Kyokka n'ono omukulu amanyiddwa nga Michael Katungi Mpeirwe mu nnaku nga ziizo eziyise oba essaawa ngambale eziyise yasimbiddwa maaso ga kkooti mu ggwanga erya Uganda, kkooti eya Buganda Road, ne bamusomera egimu ku misango, wabula emisango gye bamusomedde nga gye gimu ku egyo gye nakugambye. Kati kigambibwa nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda yali yakkiriza dda. Jukira nakuwadde amawulire gano essaawa nga 48 eziyise ne nkugamba nti Michael Katungi gavumenti ya Uganda eri mu nteekateeka okulaba nga bakola ku mpapula ezimusindika agende mu ggwanga lya Amerika gy'abaawozesebwa. Wabula kigambibwa nti ebyo bye twakuwadde byabadde jasibizze buzima mawulire, wabula abasajja baali baagonda dda, akazito kaali kaabateekebwako dda eggwanga lya Amerika nga Michael Katungi Mpeirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba agambibwa okuba nti essaawa yonna kati ekisigadde kukola ku mpapula, naye nga yo gavumenti si kukkiriza nti babadde beeyagalidde, wabula ka pressure akaabateekeddwako eggwanga lya Amerika. Omukulu agenda kutwalibwa mu kkooti ey'eggwanga lya Amerika gy'agenda okuwozesebwa, newankubadde nga kkooti ya Uganda yazzeemu n'emuwozesa. Kati kigambibwa nti ku mateeka agafuga ebikolobera omukulu ono bye yagenda maaso n'okuba nga akola naddala mu ggwanga lya Amerika, aba agenda kusibwa ndowooza gaba mayisa, obulamu bwe bwonna agenda bumala emabega w'emitayimbwa. Lwaki nkugamba nti ono omusajja wa General Muhoozi Kainerugaba Michael Katungi Mpeirwe mu bifaananyi bye nakuwadde olunaku olwajjo yayagalako kkono okwesimbawo mu constituency emu, era nga bwe yali yeesimbawo ba posters ze yakubya kwaliko PLU, Patriotic League of Uganda, era ng'ono alina n'ekifo kyabadde akwasaganya nga yabadde akulira diaspora mu kibiina kya PLU, ate ng'era abadde munnamagye ali ne ku rank eza waggulu mu magye g'eggwanga erya Uganda. Wetwogerera essaawa yonna akake kandibanga kawedde mu kyokka kigambibwa nti nawano mu ggwanga erya Uganda singa kabatanda ne bamusigaza bayinza okuba nga nabo bayinza okuwalirizibwa okubaako kye bakola. Abamanyi eby'omunda bagamba nti gavumenti yawaliriziddwa si lwakuba nti babadde baagala babeere nga bamuwaayo, nti era singa tebamuwaayo yandibanga naye nabo bayinza okumwekolerako olw'ensonga guno omusango gwe yazza. Jukira nakugambye yabaddeko ne munnansi wa Kenya, kwaliko ne munnansi wa Tanzania, kwaliko ne munnansi wa Bulgaria, wabula simanyi oba bano bo baakwatiddwa. Kati Michael Katungi Mpeirwe wenjogerera musajja wattu eyasembayo okulabika nga akuba kampeyini asaba kalulu, wenjogerera nga essaawa yonna agenda ku nnyonyi ng'ekitereke agende mu ggwanga lya Amerika. Simanyi General Muhoozi Kainerugaba kiki kyalowooza olunaku olwaleero. Musajja we eyasembayo okulabikira mulaale, wenjogerera nga kati azzeemu okulabika ng'ali mabega wa mitayimbwa, era singa alinnya ennyonyi n'atwalibwa mu ggwanga lya Amerika kigambibwa nkugambye agenda kuba ng'asibwa obulamu bwe bwonna. Na Petron wakusa abakusa mwena kusa fraternity abazeyi beitu abali aha nareba. Oyo ye Michael Katungi Mpeirwe. Nina ekiwandiiko wano ekikakasa nti gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni baali baabateeka dda ku nninga ffe bye twagenza okuwa byabadde byayitako dda, kwegamba si nti byayitako wabula lwe baayagadde bijje mu mawulire. Wabula kigambibwa nti ensonga zibadde zaabatuulamu dda, era ng'omusajja ono yabazitoowerera dda, eggwanga lya Amerika nga lyabateeka dda kazito, balina okuba nga bamusesema bamuweeyo kubanga ekkooti zaamusalira omusango ogw'okugenda maaso n'okuba nga akukusa enjaga n'okukusa ebyokulwanyisa. Jjukira nakugambye mu byokulwanyisa omukulu ono byadde agenda maaso n'okuba nga akukusa oba omusango gwe baamutaddeko mulimu ebyokulwanyisa eby'amaanyi, omuli ne zibbomu, mwabaddemu ne zigrenade, mwabaddemu zi RPG n'ebyokulwanyisa by'omanyi eby'omutawaana ennyo. Kakati kigambibwa nti ku mateeka gafuga eggwanga lya Amerika omukulu ono aba agenda kusibwa mayisa, si ku kalabba wabula aba agenda kusibwa mayisa. Baamusomedde emisango nti yakwatibwa ne kilo 5 eza cocaine, ekintu eky'obulabe ennyo, era ekigambibwa okuba nti kyekyasinze okumuteeka mu kaseera ak'akazigizigi, nga newankubadde abakungu ba gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni bangi abali ku nvumbo z'eggwanga lya Amerika oba sanctions, kigambibwa nti ate ye Michael Katungi ensonga ye ndala nnyo. Kati nina ekiwandiiko
oba nina ebiwandiiko wano bye ngenda okuyitiramu nga bino ebiwandiiko biraga gavumenti ya Uganda yali yapondooka dda newankubadde nga babadde bakikweka amawulire naye nga baali bapondooka dda olwa pressure eyabateekebwako eggwanga lya Amerika. Era mbu nga 16 ogw'omukaaga 2026 kooti ya Buganda Road Chief Magistrates Court ya receiving ebbaluwa eyali eva mu ggwanga lya Amerika ng'ebasaba nti omukulu ono mumutuwe oba mwagala oba temwagala oba musobola oba temusobola tumwagala byampaka si bya ddembe. Gavumenti y'eggwanga lya Uganda nga mu buli ngeri yonna erina okupondooka egende maaso n'okuba ng'ewaayo omusibe kakati kigambibwa nti ke kabatanda ne bawaayo musajja waabwe. Wuliriza layini eno. Michael Katunji Mpeirwe faces possible life sentence in the United States of America. Omukulu ono singa bamuwaayo n'atonnyako ekigere kye mu ggwanga lya Amerika n'awozesebwako ekkooti mu ggwanga lya Amerika ayolekedde okusibwa obulamu bwe bwonna era nga kigambibwa ajja kuba takitamu kubeera nga alabikako essaawa yonna kyokka ng'ebibuuzo bingi ebibadde bijja era wano we batugamba Katunji extradition case raises questions over executive approval before court hearing. Nti kigambibwa okuba nti kooti eno eya Uganda eyatudde ne bagenda maaso n'okuba nga batulaga nti bamuwozesa. Kigambibwa nti kano kalinga okwabadde okubuzaabuza naye gavumenti yali yapondooka dda era nga bamuwaayo dda okubeera ng'agenda mu ggwanga erya Amerika abasajja bamukole kye baagala kubanga wano batugambye mu kiwandiiko era ekirala nti letters reveal Uganda approved Katunji's extradition to the US months before court hearing. Gavumenti ya General Kaguta Museveni akazito kabasukkako baali bagonda dda emyezi nga giije giyise okubeera nga bamuwaayo mu mikono gy'abasajja Abamerika newankubadde ng'ekkooti yatudde gye buvuddeko mu ssaawa nga ziize eziyise. Kigambibwa okuba nti kkooti eno yatudde ndowooza oba oli awo kwagala kulaga bulazi ti naffe kati kale tukola leka tugende omubawa nga naffe tumaze okuba nga tumuteekako ensonga eyo kwegamba ekifaananyi kisiigibwe ti ne mu Uganda omusango gwamusingibwa. Kigambibwa singa gavumenti y'eggwanga erya Uganda emukwata n'emuwaayo newankubadde nga musajja waabwe nnyo ekyamazima omusajja aba tagenda kuddamu kulabikako. Life imprisonment kitegeeza agenda kubeera mu kkomera obulamu bwe bwonna. Aligenda okuva mu kkomera ajja ddifuluma ali mu keesi. Kkiriza tujjewo akalango byonna nzije mbikuwe. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo wooteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ebbanga lyonna tanaba kubanga otwegattako nga tonaba kubanga osubscribinga ku channel eno kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko okwate kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya nga bwe tugenda mu maaso n'okuba nga tutambula era n'okugenda maaso n'okuba nga ate tukuteerako ensonga eno obeere ng'ogifuna bulungi. Kakati omukulu oyo gw'olaba ye Michael Katunji Mpeirwe ali ku musango ogw'okukukusa enjaga okukukusa ebyokulwanyisa ng'abiguza akabinja k'Abakatel akava mu ggwanga erya Mexico. Ono kyakakasiddwa era kyakakasibwa gye buvuddeko nti abadde adiiringa mu bintu ebyo ng'adiiringa n'akabinja kano ke nkugambye aka Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico era ng'akabinja kano kagambibwa okuba nti kali highly notorious and violent era nga drug cartel from the Mexico country and transitional criminal organization. Akabinja kano ekitongole ky'amawanga amagatte n'eggwanga erya United States of America baali bakarankinga dda era kabadde kakettebwa nga buli muntu yenna adiiringa nako alinnyibwa akagere abasajja abakessi abakugu ennyo okuva mu kitongole kya FBI. Era omukulu ono amanyiddwa nga Michael Katunji. Olusonga lwaki nkugamba nti musajja wa General Muhoozi Kainerugaba omusajja oyo gw'olaba munnamagye eyawummula era njagala okutegeeza nti omukulu ono retired mu magye g'eggwanga erya Uganda ono ali ku ddala lya retired lieutenant mu magye ga Uganda People's Defence Forces yawummula naye nga yawummulira ku ddala lya lieutenant
Omukulu ono abadde akolanga kye bayita abadde akyali mu kye bayita direct military service newankubadde ng'abadde yawummula, wabula abadde akyagezaako okubaako emirimu gy'agambibwa okuba nti akwasaganya, era kigambibwa nti abadde holdinga kye bayita high profile diplomatic and security roles. Abadde alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bw'ayambako eri eggye lya Uganda erya UPDF ne gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni, naddala mu kye bayita security logistics and associated with the African Union Commission. Era abadde asavinga nga policy advisor owa gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Yensonga lwaki nkugamba nti musajja wa General Yoweri Kaguta Museveni, musajja wa General Muhoozi Kainerugaba, mu kisinde ekya PLU abadde yasavingako nga member owa Central Executive Committee owa SEC, yasavingako nga commissioner owa External Affairs owa PLU, nga bwe nkugambye nti yabeera avunaanyizibwa ku nsonga z'ebweru w'eggwanga mu kisinde kya PLU. Kitegeeza ono abadde musajja waabwe nnyo, nga bw'otunulira posita eyo Mpeyirwe Michael Katungi yali avuganya ku kifo kya Butemba constituency mu kalulu kano ke twakamaliriza. Simanyi oba kaadi baagimumma oba byatambula bitya n'ava mu lwokaano. Yensonga lwaki nkugamba nti ono musajja wa General Muhoozi Kainerugaba peke yake. Kakati kigambibwa nti oluvannyuma lw'okumukwata ng'ensonga ye eri linked ku kabinja ka Cartel de Jalisco Nueva Generation akava mu ggwanga erya Mexico, kigambibwa okuba nti abakulu bano bandibanga si basanyufu n'engeri muntu waabwe gy'agenda ogenda maaso n'okubanga atreatinga mu. Simanyi oba baamuwaddeyo baagala oba bagenda kumuwaayo baagala oba kigenda kuba kiri mu buwaze, naye nkugambye kooti mu ggwanga erya America eri mu kumubanja, babagamba mu mutuwe tugende maaso n'okubanga tumuwozesa. Kyokka singa bamutwala mu ggwanga lya America agenda kuba asibwa kye bayita life imprisonment. Omukulu oyo amanyiddwa nga Michael Katungi, wabula nkugambye wano waliwo ekiwandiiko ekiraga nti omukulu ono ebbaluwa yino baagiwandiika dda olw'akazito akateekebwawo eggwanga lya America nti bandibanga gavumenti y'eggwanga erya Uganda bakamaabe balabika baamuvaamu dda, era mbu ebibaluwa weebiri ebiraga nti ono omukulu baamuwaayo dda, wabula bino byonna birabika byakugereesa oba kubuzaabuza. Wuliriza kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu gwa Molo gwa Nile Post nga kikakasa bino nti letters reveal Uganda approved Katungi's extradition to US months before court hearing. Kooti gye mwalabye yatudde, wabula yatudde butuuzi, naye before nga tennatuula waliwo ebbaluwa n'ebiwandiiko ebiraga era ebikakasa nti omukulu ono baali baamuwaayo dda, newankubadde ng'ebiwandiiko byatudde luvannyuma, naye bo bakamaabe baali baamuwaayo dda. Kyesimanyi oba kabadde kazito akabateekebwako eggwanga lya America, kyesimanyi oba baatya oba oliawo nga ge mateeka bwe gabadde galagira, naye nga batulaga nti kooti yagenza okutuula, byonna nga biringa byakiguumaaza, ng'ekituufu kiri nti baali baamuwaayo dda. The Uganda government approved a request by the United States of America to extradite Michael Katungi Mpeyirwe nearly 3 months before the matter first came before at the Buganda Road Chief Magistrate's Court. Official respondents obtained by this publication shows government y'eggwanga erya Uganda baali bakkiriza dda okusaba kwa ggwanga lya America nti omukulu ono bamuweeyo abeere ng'agenda maaso n'okuvunaanibwa mu ggwanga liri. Kyenkugambye nti singa aweebwayo aba agenda kusibwa obulamu bwe bwonna, wabula mbu okumutwala mu kkooti ya Buganda Road Chief Magistrate's Court simanyi oba wano ng'ambe nti kabadde kabaddi, naye nga wano batugamba nti myezi ng'esatu engiyise Uganda yali yakkiriza dda okukwata omusajja ono emuwa Abamerika. Kakati ate nkugambye Abamerika bano bagambibwa okuba nti bo bandibanga bagenda kumukyajinga bulamu bwe bwonna bwagenda okwebaka emabega w'emitayimbwa. Wulira wano ekiwandiiko bwe kigamba, the documents trace a coordinated chain of decision by the Attorney General's Chambers, the Directorate of Public Prosecutions DPP and the Ministry of Justice and Constitutional Affairs that culminated in the ongoing court proceedings where Katungi is contesting his extradition to face narcotics and firearms trafficking charges in the United States. Wuliriza enti okusinzira ku mpapula ze tuyinako wano oba ab'ekiwandiiko kino ze baalabyeko naddala okuva mu ofisi ya DPP, Directorate of Public Prosecution ne Ministry of Justice and Constitutional Affairs ekulembera Nobert Mao, mbu okusinzira ku mpapula ezo kiraga bulazi nti omukulu ono yali yaweebwayo dda, abakamaabe baali baamuvaamu dda, nga kigambibwa okuba nti bakkiriza okusaba kw'eggwanga lya United States of America abeere ng'agenda awozesebwe, wabula nga bw'agenda mu America wulira omusango gwe bagenda omuwozesa oba gwe baamuteekako, narcotic and firearms trafficking charges. Bwe tunoonyereza ku musango guno, wuliriza
narcotics trafficking charge under the Controlled Substances Act mu ggwanga lya America gye tuli. This involves the manufacturing, distributing or processing with the intent to distribute illegal drugs, igi cocaine, fentanyl, heroin. Nti bino ebiragalalagala bino bye bigwa wansi wa omusango guno, nti singa omuntu yenna okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya America agamanyiddwa nga kye bayita Controlled Substance Act, kigambibwa okuba nti guno omusango kitegeeza omuntu yenna singa akwatibwa nga manufacturinga, nga distributing oba nga asaasaanya atunda oba nga processinga ebiragalalagala ebigwa mu kkowe lino nga cocaine, fentanyl ne heroin. Kyokka jjukira mu musango ngenda kuwa akatambi awo. Kooti ye Uganda yennyini omusajja ono emutaddeko omusango mugimu ku misango gye bamutaddeko mbu waliwo kilo 5 eza cocaine ze baamusanga nazo, ekintu ekitakkirizibwa mu mateeka aga Uganda n'ag'ensi yonna. Kati ate gwa kutambuza biragalalagala oba enjaga katugambe. Kati mu ggwanga lya America ogwo omusango nkubuulidde n'etteeka we ligwa. Kati tuwulira waliwo ne kibayita firearms trafficking, naye wano teweerabira nakugambye nti ono omusajja wa General Muhoozi Kainerugaba olw'ensonga nti ne mu PLU yabadde akwasaganya kye bayita ensonga z'ebweru w'eggwanga oba tuyinza okuyita diaspora eya PLU. Kitegeeza omusajja we nnyo, era bw'aba musajja we wandibaawo possibility, sigambye nti kisoboka naye teweewuunya nnyo nga waba waliwo possibility ey'okubeera nti ne mukwano gwe oba munywanyi we oba mukama we nga naye alina kyamanyi ku bino ebigenda maaso n'okubanga bimuteekebwako, kubanga wano batugambye firearms trafficking. This involves the illegal sale, transfer or transport of firearms. Guno omusango guli mu kuteekebwa ku musajja wa General Muhoozi Kainerugaba ogwa firearms trafficking, musango gwa naggomola. Era singa omuntu aba akwatiddwa ng'akola bino wammanga, atunda ebyokulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka ne waaba ng'abitransfaringa tinze babimpadde mbijje wano e Uganda mbitwale Kenya naye nga kiri mu bumenyi bw'amateeka oba ng'odiringa n'akabinja konna nga kali ke nkugambye, ogwo omusango gwa naggomola. Oba nga gw'otambuza butambuza nti nze mbadde nvuga buvuzi boda bampadde ekitereke simanyi gye nkitwala, toyinawo obibonera, guno guba musango. However, in the context of drug charges, prosecutors focus on 18 USC 924C, which makes it a separate severe federal crime to use, carry or even possess a firearm in furtherance of a drug trafficking crime. Omusajja ono gino emisango giri ebiri gya njawulo era tegirina we gikwataganira, wabula kigambibwa ku musango gwa firearms si guno gw'okukukusa ebyokulwanyisa bw'aba nga abadde asangiddwa nga ye atwala butwazi kariya nga bamuwadde abitwale butwazi, asobola okusibwa minimum emyaka 5, ekitono ennyo emyaka 5 emabega w'emitayimbwa. Brandishing, displaying, threateningly, nti oba nga abirina abikutta agenda akalakaala nabyo, akutte Wuzigan oba AK-47, minimum ekitono ennyo giba emyaka 7 okusinziira ku mateeka g'abasajja Abamerika. Discharging, firing, osinga akwatibwa nga abadde akuba amasasi, tugeze nga ebyokulwanyisa ebyo abirina mu bumenyi bw'amateeka naye nga abadde akuba amasasi, oyo ekitono ennyo giba emyaka 10. Wabula use of military grade weapons giba emyaka nga 30. Kakati ate okubitambuza obutambuza kitegeeza naye ali mu minimum emyaka 30, minimum sentence emyaka nga 30. Kati ate ku drug trafficking penalty ebyokutambuza ebiyagayaga kuba wali tubadde jukira omusajja nkugambye alina emisango 2, firearms ebyokulwanyisa obumenyi bw'amateeka nga biguza akabinja kali ak'abasajja abatugumbuzi, ate n'okukukusa enjaga. Kati emisango 2 ogumu ngukulaze. Kati ku musango gw'okukusa enjaga, drug penalties are governed by the federal statuses like 21 USC 841. They are highly dependent on the type and the quality of the controlled substance. Nti kisinziira kya kiyagayaga ki omukulu ono kye banaaba bamusanze nakyo, etteeka bwe linaamunywa. Jjukira wali bakugambye kooti ye Uganda emugambye nti bamusanga alina kilo 5 eza cocaine, nga kino kiraga ebiragalalagala bye banaaba bamusanze nabyo kwe basinziira okumusalira ekibonerezo, naye nga kigambibwa nti wakati w'emyaka 5 n'emyaka 10, wabula bw'aba nga badde adiringa n'akabinja akagenda mu maaso n'okukola ebikolobero ebyo, asobolera ddala n'okusibwa emyaka 30, obulamu bwe bwonna
ng'ali mabega wa mitayimbwa mu ggwanga ery'abasajja Abamerika ng'amateeka agaabwe bwe gabadde nga gakola. Kakati bwe tugenda mu maaso n'ekiwandiiko kino ekitulaga nti omukulu ono bandiba nga bakama be baamuvaamu dda era bandiba nga baamuwaayo dda agende maaso n'okuba ng'asaavinga ekibonerezo kye mu ngeri ey'omutawaana ennyo. Wuliriza ekiwandiiko bwe kigamba nga tukyatambula. Batugamba the earlier document dated March 27th 2026 is a letter from Solicitor General Pius Perry Biribonwoha to the Director of Public Prosecutions. Petubadde ng'eno tulaba bintu birala. Kumbe mu background eyo wabaddengayo ebintu bino nga bitambula nga bakulu bali ku bunkenke ffe tetumanyi. Kumbe ekitongole kya FBI ekikesi ne CIA baafumba dda baagenda maaso n'okwetoolola abakulu bano nga bo bamanyi akazito kwe batudde nga ffe tutunulira bintu birala. Kumbe akazito kali eyo munda keefumba mpola mpola, kubanga wano batugamba nti ebintu byalina byadda nnyo. Era mu kiwandiiko wano nga bwe nkusomedde abakulu babadde kazito okumala ebbanga. Zaali ngenda kusomeza 27 omwezi gwali gwa 3 omwaka 2026 gy'emyezi ng'esatu egiyise. Ebbaluwa abakulu bano gye baasomodde yali yawandiikibwa Solicitor General amanyiddwa nga Pius Perry Biribonwoha ng'agiwandiikira DPP ng'amutegeeza nti ekyamazima akasajja tukaweeyo, abasajja Abamerika bakaaye, omusajja tumuweeyo. Kati gino emyezi gyonna bagimaze nga bakukuta butya bwe tugenda omuwaayo tugenda kukikola tutya, wabula nga ggwe nange tugenda mu maaso n'okubanga amawulire gano nagabawaako jjukira era nakugambye nze nagabawa mu mwezi gwali gwa 10 omwaka oguwedde era bw'obanga obadde ogoberera bino oyinza okuba nga obadde obimanyi. Kati ebbaluwa eno yawandiikibwa mu gwa 3 ng'akazito kabatuddemu. The letter references an earlier communication from the Ministry of Foreign Affairs transmitting a diplomatic note from the United States Embassy requesting Katungi's extradition. Nti ebbaluwa eno eyali eva ewa Solicitor General ng'egenda ewa DPP nga 27/3/2026 yali eraga nti bannange twafuna dde ebbaluwa okuva ewa embassy wa ambassador w'eggwanga lya Amerika wano mu Kampala ng'atusaba gavumenti yaffe tukwate Michael Katungi tumuweeyo mu b'obuyinza mu ggwanga lya Amerika bagende bamuvunaanira eri. Kakati gye tunaako mugenda maaso n'okuba nga tugaana ekyamazima ebintu biyinza otutuulamu, obusajja buyinza otuteekako akazito, kyokka teweerabira mukadde ako Robert Kyagulanyi Ssentamu nga gy'ali eno batakula eri naye atakula. Abasajja ne babataddeko akazito eri naye agenda maaso n'okunoonya buli ekiganye agende maaso n'okuba nga akiteekawo. Kakati nga kigambibwa ti abasajja no baatuuka ekiseera ng'akazito kabasusseeko era gye biggweredde ng'omukulu bandibanga bapondoose bagende maaso n'okuba nga bamuwaayo. Wuliriza, the government of the United States of America requests the extradition of Mr. Michael Katungi Mpeyirwe for him to stand trial in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia for narcotics and firearms offenses. Biribonwoha y'ebbaluwa gye yawandiika mu bbaluwa gye yawandiika kyekyo tusobodde okwotingayo. Yagamba gavumenti ya Amerika etusaba omukulu ono tumuweeyo agende mu court kye bayita US District Court etula mu kye bayita Eastern District of Virginia bamukyagi bamuwozese ku misango egimanyiddwa nga narcotics and firearms offenses. Gyagiri gye nkugambye narcotics and firearms egivunaanibwa gy'ayolekedde okubeera nga yandisibwa emyaka gye gyonna egy'obulamu bwe n'agimala ng'ali mabega wa mitayimbwa kyokka era abagenda kuteekebwa mu ggwanga lya Amerika. Era omukulu ono amanyiddwa nga Michael Katungi Mpeyirwe musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nga bwe nkugambye nti yaliko mu kisinde kya PLU era nga mu PLU yakolanga Commissioner for External Affairs owa PLU ekisinde oba ekibiina ekikulembera General Muhoozi Kainerugaba. Wano we nkugambira nti ono musajja we nnyo era sisuubira nti mu kumuwaayo bamuwaddeyo nga baagala wabula kyandiba nga kyabadde kyabuwaze. After receiving the request, the Solicitor General concluded that Uganda could legally cooperate with the United States under both domestic and international law. Oluvannyuma lw'okufuna ebbaluwa kigambibwa nti abakulu baatula ne bagamba ekyamazima newe tunaawalira omusajja tulina omuwaayo twetaaga ne tukolagana n'eggwanga lya Amerika nga tusinzira mu mateeka gano ag'e Uganda agatufuga wamu n'amateeka g'ensi yonna. Bagamba bwe bati, we have considered the matter and note that the assistance may be rendered by virtue of the 1988 UN Convention against illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances
and the Extradition Act chapter 124 mu bbaluwa eyo omukulu gye yawandiika ng'ategeeza nti okusinziira ku mateeka gano UN Convention eya 1988 nga Uganda signatory tulina okugoberera amateeka ga international law nga kigambibwa nti wano kabadde kaseera ka kazigizigi era singa tebamuwaayo bibadde bijja kukyukamu Uganda ate nga signatory ku mateeka g'ensi yonna agagambibwa okuba nti ge gafuga ensi Uganda mwegwa era nga kigambibwa nti kano kabadde ka pressure si lwakuba nti beeyagalidde okukwata musajja waabwe bagende maaso n'okuba nga bamuwaayo nakugambye ono musajja wa General Muhoozi Kainerugaba nga si kubeera musajja we busajja we wabula abadde ayina n'ekifo mu kisinde ekyakulembera ekya PLU wabula kigambibwa nti kooti eno yagenza okutunduza kankuwe ku kooti owulire kooti ya Uganda bye yamusalidde ne kooti y'eggwanga lya Amerika byegenda omumusalira mu Amerika tebiriiko mwana waani ono ba mukwano gwa General Muhoozi Kainerugaba oba yaliko mu magye g'eggwanga erya Uganda oba yabadde akola ngani mu kisinde kya PLU eggwanga lya Amerika ligenda ligambibwa okuba nti yandibanga agenda kusibwa bulamu bwe bwonna kooti ya Uganda yatudde wulira bye baamuguddeko Ramadan. You're not responding. Thank you, Your Worship. Particularly, the counts are conspiracy to distribute and possess. Conspiracy to distribute and possess. With intent to distribute 5 kilograms of more cocaine. okitegedde jjukira nsoose kuwa mu ggwanga lya Amerika nti omusango guno bamusalira biki kusibwa bulamu bwe bwonna kooti ya Uganda eri mu kumugamba nti wasangibwa ng'oyina oba si ekyo ng'oyina ekigendererwa ekyokudistributinga oba ng'okolagana n'ababikola kilo 5 eza cocaine ngenda kukubulira ne ssente ezizirimu omusajja yanyenyeza n'omutwe simanyi oba yabadde agamba bannange munnina oba yabadde abiwakanya naye ng'embeera mukadde kano yabadde maze okuba ng'emutabukako nga bw'atunula ku sayidi ne sayidi alaba ababadde bakamaabe newankubadde nga be bali mu buyinza nga tebalina kyakukola balina kumuwaayo And have a reasonable cause to believe that it will be unlawfully imported into the United States. The other count of which is stated to be for the United States. Conspiracy possess firearms including a machine gun and destructive device with furtherance drug trafficking crime. Lastly, conspiracy to provide material support or resources to a designated foreign terrorist organization. Extradition request is premised on the 1988 New Convention, 1988 UN Convention
against illicit traffic is premised on the 1988 UN Convention against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances. To 4 which instruments thereunder. It's the Extradition Act. Of arrest for apprehension of the respondent here before this court. The proceedings surrender. Omukulu ono wenjogerera wano mukadde kano byabadde byamuddugalidde dda. Kyowuliddemu nga bakakasa kooti ye Uganda ng'ekakasa ekonfaminga kiri ng'oggyeko ebyokulwanyisa firearms egimu ku misango egimuvunaanibwa. Kigambibwa nti yasangibwa ne kilo 5 eza kokeyini. Kati kilo 5 ezo kigambibwa okuba nti akabinja kali kennakugambye ke babadde badiringa nako enjaga eyo ebiragalalagala ebyo bandibanga babadde baagala bitunda mu ggwanga lya Amerika. Nga kyokka okusinzira ku katale nga bwe biyimiridde olunaku olwalero mu ggwanga lya Amerika mokka singa batunda ebiragalalagala ebyo singa babadde ba diru tebagiguddeemu mukadde kano kigambibwa wulira sente zibadde bagenda okukuba ye yekka kuba ye yasangiddwa ne kilo 5 eza cocaine. Musajja wa General Muhoozi Rugaba kilo 5 eza cocaine kigambibwa okuba nti yabadde agenda kufuna sente ezikunukkiriza emitwalo 17,500 eza dola nga muzawano bwe bukadde 641 n'emitwalo 51 eja siringi za Uganda. Michael Katungi olowooza sente ezo abasajja ne babeera mu gavumenti kulya. Kigambibwa ekyamazima sina kuba nti kigambibwa wabula osobola okitegeera akakasente obukadde 6 mu ddiiru emu. Ate jukira sikugambye ku bya mundu ebyokulwanyisa bye batugambye bye babadde badiringiramu wabula tuli ku njaga yokka ate si biragalalagala byonna wabula cocaine yekka ekilo 5 kyokka teweerabira ne ku musango gwe ebyokulwanyisa bigambye okuba nti omukulu ono yabadde abimanyiiko. Jukira kigambibwa okusinza ku kiwandiiko kye twakuwadde nti yabadde yasaba 10% yali 10% ku sente zonna ezaali zigenda okuva mu byokulwanyisa ng'abasuubiza abasajja bali abakabinja kali mbo agenda kukozesa influence ye engeri gy'abadde asavinga mu magye ga Uganda akozese influence ye ku Africa engeri gy'ayina obuvunaanyizibwa ku mukago gwa African Union. Kati mbu eyo influence gy'abadde agenda okukozesa ayambeko bali abasajja okuba nga basobola okufuna ebyokulwanyisa wonna we baagalidde. Kyokka jjukira mu magye ga Uganda yabadde ayambako ku nsonga z'okugula ebyokulwanyisa. Kati kigambibwa ze influence z'abadde ayagala okukozesa agende maaso n'okuba nga kino diiru eno agenda maaso n'okuba nga agikutula wabula diiru erabika emwegezezzaamu. Kati batugamba yandibanga keekadde agenda kufeesinga ekibonezo ekyokusibwa obulamu bwe bwonna. Kino kiwandiiko ekyafulumidde ku mukuto gwa Chimpu Reports nga batugamba Michael Katungi faces life sentence in the United States of America under the US federal sentencing system. Wansi w'amateeka ga America agasiba. The final sentence is determined by a judge after considering the United States sentencing guidelines, the nature of the offenses, the quantity of drugs and weapons involved, and the defendant's criminal history. Omukulu ono ayolekedde ogenda maaso n'okubanga asibwa emyaka gye gyonna agisigaddeyo mu bulamu agimala emabega w'emitayimbwa okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya Amerika nti omulamuzi y'alina okusala kino ng'agoberera kye bayita US sentencing guidelines era ng'agenda kusinziira ku misango obunene bwagyo ekika kyagyo quantity obungi bw'ebiyagayaga oba obw'enjaga n'ebiragalalagala oba ebyokulwanyisa bye baasangiddwa nabyo oba ebyogerwako mu ddiiru gye babadde baagala okukutula n'akabinja kali akabakateera akava mu ggwanga erya Mexico. Kakati Michael Katungi musajja wa General Muhoozi Rugaba mulundi guno kirabika Muhoozi alayika amaanyi kirabika kino kyamususseeko nga takyasobola kumutaasa kuba nkugambye ono musajja we nnyo kiyinza okuba ekizibu ennyo okumulaba ng'agenda mabega wa mitayimbwa wabula kigambibwa nti abasajja abali mabega wa bino si ba bulijjo. Niwe yankubadde yandyagadde ogenda maaso n'okuba ng'alwanako kiyinza okuba nga tekyandisobose. Musajja we nnyo kubanga ne mu PLU be bamu ku basooka okufuna ebifo eby'okumwanjo. Kakati wulira former
Uganda People's Defence Forces officer Michael Katunji Mpeirwe could face life imprisonment in the United States of America if he is extradited and convicted on charges linked to an alleged international arms trafficking conspiracy involving a Mexican drug cartel. Omukulu oyo eyali asavinzeeko mu magye g'eggwanga erya Uganda abadde omu ku bammemba mu kisinde kya PLU Michael Katunji Mpeirwe essaawa yonna batugamba nti yandifeesinga ekibonerezo eky'okusibwa amayisa mu ggwanga lya United States of America singa gavumenti ya Uganda kye bamaze okukkaanyako eky'okumuwaayo kigenda maaso n'okuba nga kiteekebwa mu nkola ne bamukwata ne bamuwaayo kino kiba tekikyewalika era okusinziira ku mateeka g'eggwanga erya America n'amateeka g'ensi yonna agakwata ku nsonga z'okutrafikinga oba okukusa ebiyagayaga ebiragalalagala wamu n'ebyokulwanyisa bumenyi bw'amateeka Michael Katunji yandibanga yolekedde okusibwa ebulamu bwe bwonna ng'ali mabega wa mitayimbo wabula mu ggwanga lya America. Batugamba nti Katunji, a former Central Executive Official of the Patriotic League of Uganda PLU, is currently under the Center of Extradition Proceedings before the Buganda Road Chief Magistrates Court after U.S. authorities sought his surrender to stand trial in the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia. Kyomukulu ono eyaliko CEO Central Executive Official mu kisinde kya General Muhoozi Kainerugaba ekya PLU wenjogerera ali mukubeera nga tunka ne processes ziri mugenda maaso ez'okubanga bamutikka. Kooti eya Buganda Road Chief Magistrates Court eri mugenda maaso nakubanga ekola byekola wabula nga balindiri eggwanga lya Amerika lirindiridde kuba ddyo lyasaba nga bayita mu ambasada waabwe baasaba gavumenti eggwanga erya Uganda ekwate omukulu ono emubawe. Batugamba nti the case has exposed a month-long diplomatic and legal process involving the United States of American Embassy in Kampala, Uganda's Ministry of Foreign Affairs and the Attorney General's Chambers and the Director of Public Prosecutions, DPP, and the Ministry of Justice and Constitutional Affairs. Nga tebinnajja mawulire kaweefuba ono eggwanga lya Amerika gwe liriko akazito babadde bakatadde ku bantu bano wammanga nga bayita mu embassy yaabwe y'eggwanga erya Amerika mu kibuga Kampala eri wali ensambya mbu baateeka akazito ku Ministry of Foreign Affairs eggwanga erya Uganda ne bateeka akazito ku Attorney General abadde akyali Kiryowa Kiwanuka ne bateeka akazito ku DPP Director of Public Prosecutions ne bateeka akazito ku Ministry of Justice and Constitutional Affairs Ministry ya Ssemateeka eyo ng'akyali Norbert Mao na buli kati era akyali Norbert Mao. Kati bano be babadde bali mu kuttunka n'eggwanga lya Amerika libagamba mujja kumutuwa musaaga. Kakati jjukira General Muhoozi Kainerugaba ebbanga lyonna abadde ng'awa ebiragiro naddala ku mikwano gye mukadde kano ono kirabika eno yabadde ngoma nnene yabadde emubanja nga kiyinza okuba ekizibu ennyo General Muhoozi Kainerugaba oyiwawo omubiri nti kaamulemere. The matter began on April 10th, 2025 when the U.S. District Court for the Eastern District of Virginia issued an arrest warrant against Katunji under case number 1/25/CR102. Bino byatandika mu uliriza gwali mwezi gwa kuna ennaku z'omwezi nga 10 2025 Red Zone 1 wabifuna mwezi gwa 10 2025 kakati nakati oli mu kubifunira omusajja bandi mutikka mu mwaka gwa 2026 eggwanga lya Amerika limusabye libagamba tumwagala oba mwagala oba temwagala. The warrant directed law enforcement officers to arrest and bring before a United States magistrate judge without unnecessary delay. Government ya Amerika yawandiika ekiwandiiko n'ebawa warrant n'ebagamba mu kiwandiiko kyaffe twagala omukyajja oyo ekisooka omukwate. Jukira nakugambye bamukwatidde mu Uganda. Gavumenti ya Uganda yamukutte si lwakuba nti yayagadde wabula olw'akazito akabateereddwako kubanga wano batulaga nti mu kiwandiiko Amerika kye yafulumya kyali kibawaliriza buwaliriza oba mwagala oba temwagala mu mukwate. Bwe mumala okumukwata awataliiwo kye bayita unnecessary delay mukwate Michael Katunji Mpeirwe mumukwate mu mutuwe era bwe mumala omutuwa ffe tugende maaso n'okukola ekyaffe. Batugamba according to the indictment Katunji's alleged role was to use his government
and regional connections to help obtain official arms documents are needed to disguise the true destination of weapons intended for Mexico's cartel da Jalisco Nueva Generation, akabinja kali kenna kugambye. Kyokusinzira ku kiwandiiko kino eggwanga lya Amerika kye lyafulumizza nga babanja omusibe ono bamubawe oba omukukusi w'enjaga n'ebyokulwanyisa ono bamubawe. Batugamba nti babadde bakimanyi bulungi nnyo nti ono tebasobola kumuleka. Gavumenti ya Uganda newankubadde muwalira mu bintu bingi ono temusobola kuwalira kubanga ono ali connected era nga yali asuubizza akabinja kali akamanyiddwa nga cartel de Jalisco Nueva Generation okubeera nga agenda kubawa ebyokulwanyisa oba agenda kubaddiiringira ebyokulwanyisa ng'ayita mu influence ng'akozesa influence gy'ayina mu gavumenti ya General Kaguta Museveni ne mu mukago gwa African Union, kubanga mbu nga kigambibwa nti bano abamanyi bulungi nnyo era alina connections ezimala mbeera kwe kusuubiza bali. Kati wano bagamba ogwo omusango gwa Naggomola ekisooka alina okubannyonnyola yali agenda kubijjawa. Ekyokubiri alina okubannyonnyola abadde agenda kukwatagana n'abaani mu kufuna ebyokulwanyisa bino. Akaseera akakazigizigi ne kagenda maaso n'okubanga kamwolekera, naye ng'okunoonyereza kw'abasajja Abamerika kugambibwa okuba nti twakizudde nga teyabadde yekka, yabaddeko ne bannansi b'eggwanga lya Kenya ne munnansi wa Tanzania wamu ne munnansi w'eggwanga erya Bulgaria. Tubaagala, tugenda maaso n'okubanga tubakyajinga omusajja ayolekedde okusibwa obulamu bwe bwonna okusinziira ku kiwandiiko wano kye bagenda maaso n'okubanga batugamba. Wuliriza wano. Batugamba prosecutors describe him as a Ugandan national with connections to the Ugandan government who works with ASUMO in acquiring EU Cs and DVPs in Africa. Government ya General Kaguta Museveni ne mutabani wa General Moses Kainerugaba tebalina we bamwegaanira. Eggwanga lya Amerika ligamba nga tuyita mu bitongole byaffe ebikessi tulaba wano ku information gye tuyina oba intelligence gye tufuna tulaba ky'omukulu ono ali connected, well connected. Government ya General Kaguta Museveni temuyinawe mumwegaanira, ali well connected ku African Union era nga bagamba nti connection zabadde yasuubiza era tubadde tuzirabye nti abadde asuubira okukwatagana ne government ya General Kaguta Museveni era nga connections kituufu weeziri. Kitegeeza abakulu mu government bandibanga babadde bakimanyi era bandibanga essaawa yonna bagenda kubanjibwa okubeera nga bannyonnyola nabo era ono kujjako nga bamuwaddeyo naye batamuwaayo ateekwa okunnyonnyola. Naye nga nkugambye nga bayita mu FBI teyabadde yekka. The indictment says that after Bulgarian arms dealer Peter Merichev recruited Kenyan national Elisha Odiambo Asumo in return recruited Uliriza okumanya bana abasajja baakola ddiiru. Omusajja mu Bulgaria ye yaluka ddiiru, ye yalina connection ku kabinja kali akamanyiddwa nga cartel de Jalisco Nueva Generation. Kati omusajja mu Bulgaria amanyiddwa nga Peter Merichev ye yali connected n'akabinja kali kwegamba ye yali ddiira eyatunuza bano mu ddiiru. Ono yasooka na recruitinga munna Kenya amanyiddwa nga Elisha Odiambo Asumo munnansi wa Kenya. Kati mbu munnansi wa Kenya kwe kumugamba tulinayo omusajja munna Uganda ate nga abadde mu magye ga Uganda ate nga mukwano gwa General Moses Kainerugaba era abadde ne mu kisinde kya PLU. Omusajja ono alina connections n'ebyokulwanyisa abigula era abiyina abimanyi. Munna Kenya yasomeramu Peter Merichev munnansi wa Bulgaria amugamba nti nono tumwetaaga mu ddiiro eno tumuleete. Oluvannyuma lw'okumuleeta omusajja n'amugamba nti ajje abeere nga atwegattako. Kakati ono ate munna Uganda Mpeirwe ye yaleeta munna Tanzania amanyiddwa nga Mwampinga. Oba okategedde Peter Merichev we Bulgaria yafuna munna Kenya Elisha Odiambo Asumo. Kati ono Odiambo Asumo munna Kenya n'amutegeeza nti tulinayo ne munna Uganda alina kyamanyi ono asobola tukutulira ddiiru. Gavumenti yemuwulira amanyiddwa nga Mpeirwe Michael Katunji. Kati Michael Katunji bwe yatuuka naye n'abagamba sirinzekka nayo ne munnange munnansi wa Tanzania amanyiddwa nga Mwampinga naye mumuleete. Abamugattako kati olukalala ne lugenda maaso n'okuba nga luwera era kigambibwa nti bano ddiiru gye baalimu yali yakkukusa ebintu bino era nga kigambibwa okuba bano bwe baleeta munnansi w'eggwanga lya Tanzania yali alina certificate mbu ye yabaleetera certificate yali fake nga certificate eno eraga nti alina emmundu 50 ekika kya AK-47 mbu era zino baali bagenda kuzikwata mbu baali baziguze government ono omutanzania nti yali ali connected naye mu magye ga Tanzania nti yajja n'abalaga certificate naye nga certificate yali fake ng'ebalaga
tulina emmundu 50 ze tubadde tuguze nga tuzitwala mu magye ga Tanzania wabule emmundu ezo tusobola ozidaivatinga ne tuzikwata ne tuziteeka mu ddiiru eno ne zigenda maaso n'okuba nga ate tuzikozesa mu ddiiru yaffe kati kigambibwa nti abasajja bano ddiiru kumbe empapula ziri fake ddiiru ng'egenda eyabika abakulu ng'abasajja babateeka kazito babagamba mu mutuwe tugende maaso n'okumuvunaana kati kigambibwa gavumenti eno teyandyagadde kumuwaayo naye tebalina kyakkola wabula wuliriza ebigambo bino nga sinnamaliriza. Amerika egamba eyagala bajuwe omusajja ole mutwale muvunaane mu ggwanga lya Amerika. Naye bino ebigambo byogenda kuza omwezi ziri 30 ezakwa ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2026 enkya tugenda mu mwezi gwa 7. Wayinza okuba bintu bibiri bino wammanga. Ekisooka bayinza okugaana omuwa Amerika. Bayinza okugaana omuwa Amerika. Wabula okufa ko ayinza okufa. Bintu bibiri. Ono Michael Katonji Amerika emwangala egende muvunaane naye bano bayinza omulemera bwe bamulemera kitegeeza kufa kwe. Lwaki kitegeeza kufa kwe? Ekisooka ali ku international wanted list eya Amerika. Amerika yagala kumanya enjaga abadde agimutunza abadde agijjawa ebyokulwanyisa abadde abiguza baani sente abadde azijjawa. Naye nga mukimanyi mu East ne Central Africa ne mu nsi yonna Sali Musale y'omu ku bantu abatunda enjaga era batambuza ebyokulwanyisa ne sente z'amafiya ne ziba zibalemedde zitambuza Sali Musale zitambuza as long as kyafunyeko percentage. Kati there is a possibility nti Amerika bwe mufuna ne muteeka mu ngalo zaayo egenda sooka mubuuza akana n'akataano. Mu kumubuuza akana n'akataano omuvubuka ono asobola okusumulukuka. Asobola kusumuluka atya? Amerika esobola nga tugenda genda mu pre-bargain. Pre-bargain gavumenti esobola oteesa n'omuntu gwekutte ng'eyina abanene beeyagala okufunirako bangi nnyo okumanya ekibondo ky'abantu bano be bani baoperatinga batya. Kati ye nakkiriza okukolagana n'okulagana n'Amerika n'awaayo bakama be ne bizinesi zonna n'aziwaayo. Kati bakama mwe muli Sali Musale mwe muli Muhoozi. Kati mu pre-bargain eno yesobola okuviirako omuvubuka ono butaba mu kkomera. So bwe baana bamuwaddeyo easy naye bate bamuwaddeeyo there is a possibility tasobola kuvaluzira. Either agenda kufa cardiac arrest oba ayinza okubula obubuzi bwagati yakoze mu kkomera obutadda mulabako kubanga biri ebintu bibiri bibanyonyodde bulungi nnyo. Naye nga kyonna kiddayo nti ono agent abadde akola ne ku international level. Abadde akola ne ku international level. Ze zino tiimu ezibadde zitambuzanga obutwa. Balina diplomatic passport. Babadde ne immunity okukola emirimu gyonna. Kati mutegedde oyo omuvuka gwe bali mwagala okutegeera level kikwali. Kati ate soono ye kabangi nnyo abali mu kategori eyo. Abatambuza ssere z'eggwanga. Abayina in fact properties abasajja balesinga obungi mu nsi yonna teziri manya gatogenda kunoonya ekizimbe kya Sali Musale nno. Njala tuberekirya togenda kusanga kizimbe nti kya Sali Musale. Togenda sanga kizimbe nti kya Museveni. Togenda sanga kizimbe nti kya Natasha okujjako amaka mu basula. Nago bayinza okuga nti amaka bapangisa mapangisa. Togenda sanga business nti ya Muhoozi oba ya Janet oba kizimbe nti kya Janet no. Begenda kubeera mu manya g'abantu balala nga bo bakola kimu kyakubala nsimbi nnyingi za nansaasaanya. Naye nga bano bajja ekino balambula bizinesi zaabwe oba bano ne basituka ne bagenda ne badaga bakama baabwe kiki kye bakola kati yenkola bano be bakolamu. N'olw'ensonga eyo bannayuganda bonna abalina ssente mu diaspora naddala mu Amerika mu beegendereze. Ng'oli alina ssente alina properties temuzimanyiko mutwe n'amagulu atambula ku nnyonyi 24/7 nenga byete bitegereka azura no mu Canada ne Bungereza bwe kiri mu Europe bwe kiri ne mu Middle East. Abantu abo ekike ekyo bangi be baddukanya business z'abaana abantu baddukanya empire bangi nnyo era balina diplomatic passport bakwatibwako basula mu 5 star era b'emirimu gyabwe batambula ne laptop ne smartphone olumu babeera ne ba security guard ng'omu ku babiri bali mu ngoye za bulijjo
era balina immunity kati bano bebaddukanya bizinensi za Museveni eza Salimu Sale eza Janet eza Muhoozi n'abala mu gavumenti. So tosobola kumanya nti kino ekizimbe kya gundi kubanga bajja kugamba era njagala mwetegereze nnyo Salimu Sale lwa mwakyuzinga nti yatwala ettaka ly'omu Kampala lyonna ettaka ly'e Nakasekere gulu akubuuza oyo agamba nti ebintu byange asobola okukolekera obujulizi nti ekizimbe kyange abantu bansalako omugambo mbuttaka mu Kampala lyange simaini n'ebizimbe zisirina bintu abantu balimba boogera boogezi bigambo baagala kuteeka ku bukyayi nzisirina kintu oli asobola okuleta obujulizi nze nanyi kizimbe ekyo oba nze nanyi ne bizinensi oba nze nanyi ttaka eryo osobola obireeta kati bo badde bali ne bateekamu bannayuganda kati nabagamba mwegendereze nnyo ezo restaurant ezimeruka ku speed ebbaala ezimeruka ku speed zine ebbaala wabula nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.